akaseera kebakoleddemu ekivulu kino kaseera ka politics zigenda nnyo maaso abalala babakutte abalala babakoze eki naye njagala obbakakasa nti nze ndi mulekwa simanyi ani mulekwa infact ndi nanfuuzi namazaawo naye obulamu busigala bugenda muki tojja kugaana kulya mmere okitegeera you will look a fool if you don't go ahead kubanga oluusi nze omwana wo oba okitegeera ogamba nange nnyo obutwanfiirewo okitegeera abedde emirambo bagikubanga emboogo kasita weetuga noonya obutwa nga bakukuba emboogo okulaga abaliwo nti kikolwa kibi so wadde nga bannaffe babasibye wadde nga kiri bwe kiri wadde nga kiri tulina okugenda mu maaso n'ebirooto byaffe oba olyawo simanyi oba njogedde bubi. We have to go on and on and on and on. There was a Genesis bagamba nti Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogambo otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Nsanyuka okubeera wano kama mulungi ebiseera byonna ozanga simayo nonasooke neeyame bakubanga bwe neeyama mikitabanja yereka atyo kasita weeyama olwaleero olufuluma ogagamba waali tukoze tuti ngenda kuwayo bukadde 10 yololokekaka nabaddeyo dda banyizigidde ku firebase awo era n'empaayo anyway akubanga muto wange mubeeramu kali namwe mwina bato bamwe sikyo asikirizibwa kumanjana banange ensanyusa balaba kitiibwa kiddawa Katonda nti okulaba nti omu kubasembayo okuba Daxi erastiboni waffe kati Miki yaddaka era Miki kyamukola bubi nnyo okuba nti bazaalayo akalala akasinga emyaka 6 Miki musajja mukulu naye olw'olumu yagamba tebakyamutwala Kampala takyali ku mutto gw'abaaba n'agamba era bwe kankakube engolo mu kawompo kaffe ng'akawompo ka Daxi kakona bwe katinga mutwe tokona waawo omwana ajja kufa tokonawo n'agamba kyekikajjawo munange ne kasavaivinga naye bakafuusa ekizibu era kakyali kizibu era wewaawo so neka history akakatono ndi musanyufu nze ng'omuntu oba oli awo yinza okuba nga atudde mu ngatto z'obukulu wano naye sinze ensinga waliyo bakyeyamani Nyanzi babasitibani bakulu ate wano ndabawo ebiwala ebijjujjulu ebirungi bira siri mukulu nnyo naye ndi mufumbo ndi mufumbo ate ne bwe banaye ndi musanyufu nnyo nayagadde nkoneka akantu ku kantu oba oliawo nga kamugaso nnyo. Akaseera kebakoleddemu ekivulu kino kaseera ka politics zigenda nnyo maaso abalala babakutte abalala babakoze eki naye njagala obbakakasa nti nze ndi mulekwa simanyi ani mulekwa infact ndi nanfuuzi namazaawo naye obulamu busigala bugenda muki tojja kugaana kulya mmere okitegeera. You will look a fool if you don't
go ahead kubanga oluzinze omwana wo oba okitegeera ogamba nange nnyo obutwanfiirewo okitegeera abedde emirambo bagikubanga emboogo kasita weetuga noonya obutwa nga bakuba emboogo okulaga abaliwo nti kikolwa kibi. So wadde nga bannaffe babasibye wadde nga kiri bwe kiri wadde nga kiri tulina okugenda mu maaso n'ebirooto byaffe oba olyawo simanyi oba njogedde bubi. We have to go on and on and on and on. Ndowooza mu Genesis bagamba nti omuntu bamugamba go and make this world a better place to live in. How are we going to do that? Tulina ogenda amidst all challenges tulina okukola ki okuvumirira ne tugenda maaso ne tugenda maaso. Banaatusasira tubasabira tukola kisoboka tukola ki but we have to go on. You get. So mbadde nkoowola abantu bonna bajje babeerewo oluvannyuma lwa bino ate tuddeyo omulala alange tujje tumubeererewo ate tuddeyo tubeere nga tukwata wano newali abatunzi b'engoye batunge nga bwe bafaayo buli omu afeeyo okitegeera. Kale nno n'olw'ensonga eyo siri mwogezi wa lunaku naye ndeeta obubaka okuva eri famire nti bonna bagenda kubaawo nabo. Abayimbi bonna eggulo twabadde ne baaba yawe tumuyita baaba yawe Ebi yawe yabadde agenda kujja chairman Nyanzi akyakunta na Kalulu. Bobi Wine mumanyi byalimu bizibu muko naye mujje bannamawulire mukunga abantu bajje bawulire omusajja bwakubalaga okitegeera kubanga akisaana bagamye emyaka 22 lwakuba ye namuwulira nga bamuyita byinga kubukedde nebabuuza olina emyaka emeka nti 25 onasasira ndi mukulu wokankulimu empindi ku mabega naye nga kikyali kito kikula bulungi bwokisaawo nedax obutuufu oyinza okutwalako kyo akwogerera ebirungi kubanga oli mugole. Mwebale nnyo mwebalire ddala asaagala kwongerako kwonoona miliyoni 10 zentaddeyo. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.